Ambuliza dakika zino ziri 15 zakayita ku ssaawa emu yakamwezi ka leero oli ku 89 emmanduso sajja Kabaka Medicine wonze nkubuzaako nate olwaleero nakusoma zino olwokuna na 7 mwezi gw'omunaana 89 kuuli program yitibwa Kkiriza Obagana tuli mu byabufuzi nabitandika bukyali onsaalo okola ensobi njawulo ensobi gy'oyitaddemu oteekemu omuguwa myaka 5 nga tasamanya CBC w'abantu mwaganya batuuse ensonga nga wezifaanana kono lwalira kwebaza njawulo abantu bawuliza radio anti daddi tukuuliza no ku mukutu webale nnyo webalize ddala semujuna nga nina abaana sanza okirinya nanga ndabira made nsereko ne munya kati yalayo kuuli enjolo ekedde wala tena kamate daddi nkuulira don't make error konze error chichi ziyavuka sibimanyi na sebulire junior go wanjigiza the second na sebulire the second nawe nayo the second ngoma bibyo tusasala mwisomo abali ku CBS masebo ne banyabo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mala musize munyana mukama katano wekitiwa nsonyiwa musalamu yange sayajingiza mbintu birala na MPFF tufiridwa abantu babiri ngate bakulu James Musinguzi Garuga encha tumusabira enakasera okol saints ate tumuzike wawe Kanungu ku Mande tufiridwa no mubuko mulala abadde agenda kwesimba Mbalala South Denmark bayino mugisha kaongezi kegulo yagudde ku hoteli abadde guild president wa Bishop Stewart akawumula yagudde ku madaala ga hoteli ne tukyewunya engeri gye yagudde n'afa kati nsanze nsonyiwa Med nsanze Yona Musinguzi MP wa Ntungamo municipality bamukuba omutwe ne gwatika mu kulonda kwe NRM naye musanze bambi nga atambula n'okutambula tasobola omutwe baagubajjula Embalala ne bamugyamu ku looti 3 naye bw'omulaba omulabi addala nga muzungu bagamba ali frail so kulonda kwe NRM abamu kwagenda n'obulamu musanze MP omulala wayisingiro nanga nze wange baafa babiri naye kati no owaffe gwe mbadde mbika titumanyi gulabo beekuba ne bafa nga ate nga azze kubavuganya era kalomu n'akabaamu akaliwa kana ketugende Medi nagambe wange buli lunaku kuleerwa eva mu kireku osangako layini z'abantu abajja okukola mu kibuga ne baddayo nga tebafunye sente ne be basooka okuzuukuka olunaku oluddako n'obasangako ku layini kati okunoonya eggwanga okutereera engombe bagikwata nti tukumakya ensoko yaki y'obwavu naye nti sente zigaana naye sente zigaana naye nga bagezezzaako naye nga bo kibadde kukola ng'abantu bakikoze kati ffe okunoonya eggwanga okutereera tusula tutunula obuulyawo liyita era bakakoza n'olekerawo okuttira abantu mu kulonda bakoze buza kwatuuliza ssebo kibiina kyo apana sisife baba aba bantu bebekolako omulimu mukamange bayise mu wiki eno nenze nagiyitamu n'ebizibu kakoza akutte listi y'abakadde b'NRM ali nayo wano abatumireko tegala kubatumira batumireko ojja kujja ku program ya ku Sunday yakwogera nsonga za ggwanga oyogereddeko kati listi gy'okutumira n'amasimu kati gwobyagazaaki kamulali gwotalidde yakayirira jangu ku Sunday ayagamba Semuju jangu ku Sunday Brandon mutomere mujje ne Brandon mutomere ku Sunday sebo ababa bayisizaawo nga abafudde sebo tugende sebo nange sister wange yafa nzika ku Mande kakoze notubikira nabika nekyali kibwatukira enfa yali sinungi yali pressure olwalako ne bakulwaza nomalewe owakiri olwazangako bagande bagamba ebibi ebibiri tebifaanagana ebibi ebibiri akoze buuza tugendesebwa faanagana mwami Medi nzikiriza
anti omanyi kyengendamu sikyogaa nti tuli mu kiseera kya byabufuzi tuli mu kalulu akalulu noonyako abakadde nga 24 mwezi ki omwezi guno lwemulonda lwetugenda kulonda special interest groups ey'abakadde semujuto oli mukadde guleeta luweero abeeruweero guleeta luweero nzija nkya nakasongola nakaseke mutumire Masembe Steven Kigozaali ye yabula Carl Livingstone mwesibire CBS era nenyini mumwebaze sebo wano sebo tweyagalira nyini mumwebaze nyini mumwali nchakusaba Kizito nziko tulize sebo abatuwuliriza mbalamusizaako Meddy John nabaddeko ewafeeyo okulaba ku batuuze eno time yakulaba ku batuuze bonna ati nabadde musajja wo mulugwala lugubala bamuyita Adima nakutumira naga nti bweberabye ku Meddy agigambe njagala wabereye ku Meddy agigambe nti Adima nange njagala ajagala kakati waliyo omukadde Musoga abeereye waffe bamuyita Betty Kikobye naye nze kyenjogedde n'agamba bwenkulaba nkutumire waliyo enkya Bishop Bukomeka ajja waffe nyini ajja Busunju akati ate enkya lwe tulayiza chairman wa boda omupya e Busunju mikolo jamanyi nnyo tugenda kubeerayo n'olwekyo Meddy abantu abo banno bo nyonyo so mukulamusa bwentyo bwembalamusizza chuma chaka chiamu chiyaka amanya geego naye sebo onaruka koza bwamala abakadde nga yemenya olugalo nga tajja mu balema kakati tuli done after 5 years ajja kwa na list ya balema nga yemenya olugalo kubanga tuteekwa okuba n'abakambala musizanyo abantu beekagoma era nange njongera okulamusa aba NRM semujjo bajja mu gavumenti bajja bijjawo byonna abo nabo bajje bana Jesubi kyola tebalina bugumu right honorable Rebecca Atwala Kadaga agambye akulamusiza nnyo Kadaga yabadde mukono alitwala nekiboga amanyi encha tugenda wakisa kumanya agambye ndabira musajja muliranwa saa kutumidde nnyo akwagala nnyo tuyanze sabanyabo mukyala wa mama Mukono mama Mtiana mumita mtia Kizito mama Mtiana Joyce Owensonga Ntwatwa gwe mwanjula kamwanjule omulonzi nze mulonzi we bana embanjulira omubaka wa Mtiana district omuye kabwat muzukulu wakayira emugulu ate emugulu kiri mu constituency yange ali wano anyumye nnyo era bw'omutunuulira agwanira ddala okubeera omubaka wa Mitiana district yaddako ye Joyce Ntwatwa baagala Meddy njagala kubuuza ku bantu bonna abawuliza radio Ssaabasajja CBS n'enkulisaayo nnyo betwabadde nabo John Meddy Ssaabasajja Kabaka yasiimye musajja we nkuliza w'olukiiko olwa Buganda wekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule n'akiikirira Kamalabyonna ku mukolo gw'okutongoza obujjanjabi ku ddwaliro erya Muteesa 2 Health Center eriri ku mbuga ya Busimbi mu ssaza ly'e Ssingo era abantu b'Omutanda bajjanjabiddwa jjo ku bwereere Meddy ku bwereere omutima gwa Buganda ogutafa era abantu b'e Ssingo eddoboozi lyabwe bantumye ndituuse eri Omutanda nti tusiimye nnyo Aibeene Ampulizedi kaziri abiri mutaniza kata kusawa emu ya kangusika leero tubadde na mirembe mama nabagira bali mutusabira Loda Kalema mukama Luwaga Mugumbule naye abaddeyo tubanga ensonga Buganda bonna babaddeyo katujugira omwoyo gw'omugenzi Loda Kalema era wakuzika ku lwa mukaaga ekiboga katukomewo
eddakiika zirabire mu mwenda ezakayita ku ssaawa m. Boulevard Suns Lodge Kalangala kyekifo kyoyasaanidde okugenda mun'owumuliramu ku kirungi kisulwamu kirimu ebirungi bingi bafumba emmere y'omulembe weyagala kukola honeymoon okukola honeymoon gentono ekifo kira kyonna genda Boulevard Suns Lodge Kalangala oba okkirizibwa okukolayo pate olwaba ne bazannyira baleete bana kyebayise kids park balina ebyesuubo by'abaana sokolayo conference sokola meeting sokolayo n'embaga n'ebirala byonna balina eryato bayita MV Boulevard speedboat nga neno osobola okolayo pate after pate nemutula ku booti eryato mwabeemanyi sobola okugusa ensonga zammwe bafumba ekyemisana ekirungi bafumba ekyeggulo balina swimming pool bakulambuza ekibira balina bandi ekuba balina sauna buli kyonna ekyeteeka obulamu bwa mulembe Boulevard Suns gyekiri bongenda okutegeeza nti Boulevard bali sese kizinga kyesese okubera ku simu ala okumanya ebisinga n'okubookinga bali ku 077 6 8 oba 0708 334 655 Kyadondo Sacco wegulira emigabo mu Kyadondo Sacco CBS Boys Kyadondo CBS Boys bagamba wegulira emigabo mu Kyadondo CBS Boys gwese kinomu oba mwabali abangi bamu n'ekibiina ky'emirimu eky'obwegasi oba ab'enjuuyo mwegatte mujje mukole ki mugule emigabo mu Kyadondo CBS Boys. Kino kijja kuyamba emigabo sente zino zijja bakolera sente munyumira okutuusa mu bukadde bwanga sente zamuzeze zibakola ekyokulya gweziteekeyo mwenna oba ekibiina ky'abeegasi munya ebisinga ku Kyadondo CBS Boys kuba essimu 075 722 5 oba 007 80 30 282. Tabula Properties banatunda ttaka lino teketeke bulungi limu nsenyiza n'amazzi batunda ettaka buli luguudo lwonna ne kati bagenda kutegeeza balina ewakiso balina ekikugi balina eggowero ebina Hoima Road balina ebukalango balina enamayumba balina ebusukuma ebbeeyi ejja mu nsawo ate nga kyebanyampala bakikkiriza jangu enansana ku masitoowa osobola okwekwata potiyo amangu manya ebisingawo kubira tabula ali ku 0 not m 94 2 not 3 oba 070 m not 5 6 Buganda Royal Institute of Business and Technical Education itawako abamala ky'omusanvu ekyokola ky'omuka kujja okusoma kujja okwewandiisa okusoma mufune certificate or diploma masomo gano wammanga nenga Buganda Royal Institute and Business Institution eridawa Technical Education eridawa eri Mengo kakeeka ita kataleke Menga obuuze nti abange Buganda Royal Institute of Business and Technical Education eridawa jati magenda limangao engo yambuka wagulere ti ojja kwangolawo amasomo kibalina civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, computer engineering, landscape design, plumbing, basomesa amawulire journalism, ebyokubala accountancy, business management, digital animation, bakola ekintu kyonna jangu okuyiza nje bakola mu katuni olazi katuni zinawo gani bazikola bati n'ebirala bingi byonna gukyagala kusobola kutunga gwemanya ekintu kifo bakita batya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education obuzenti wa kakeeka Mengo bayine simu tie noti 7 noti 6 223 223 oba noti 7 6 362 7 JK Visa Experts and Consultants bano bo bakugu mukuteekateeka ebiwandiiko by'okufuna visa ezigenda wa America oyagala genda wa Canada bulijjo oyagala okulanga odda mu JK Visa Experts and Consultants America JK Visa Canada JK Visa Bongereza JK Visa Australia JK Visa Bulaya JK Visa abo bajja kubanga bajja kutuusa wewe kajala kanjala funa butuuze JK Visa Experts and Consultant jala genda kola Dubai JK Visa njala genda kukyalako JK Visa kasoro kikwata mbongo kali kida mukwata simu 072 5 6 7 070 6 7 0 basangibwawa ndejje kuzanta mutalo nyi kizimbe kipya kyakana kirawe kipya okulina ne dwali nibo bulanga okubesimu
0772 56 3703 dakika ziri 34 ezakata kusayima ya kamuzi kalero maze okukola omusaala naye nkutegeeza butegeeza nti banafa Manda Mobile balese enkola empya balese bandu zino mpya za mirundi ebiri zikola ennaku 30 zikuba ku mukutu gyonna bakodde kikankaaga olwo GB ziri 20 olwo GB mukaaga zonna zibiri ku mitwalo 30 kati osobola okufuna bando zino za Manda Mobile osobola okunyumirwa obuzannyo okuba video call osobola ku byonna byeyagala ennaku 30 ate bakodde kikankaaga buli mukutu nyiga star M9 hash ku Manda Mobile nyumire Manda Mobile kolesa akulu abatega abali mu studio bamaze okweyanjula honorable Ntwatwa honorable Kakoza James honorable Simjunganda abakulu tuna ku byabufuzi kirizo bagana tekyali kubuusabuusa njala kusooka tumanye mu mulimu kuki buli omwambuli eki womwetesese mutese muju PFF yetesese etya kwato muzinda tudeke enaare mba tubuli ebyabwe dipine tubuli kikiri wamwe sala kugerenga emando muli ebyamu PFF tuli mu kuteekateeka bagenda kwesimbawo program Electoral Commission gye yatuwa tubadde tusuubira nti omwezi guno ogugwerako ogw'omunaana nga tumaze okusunsulamu kubanga abagenda okwesimbawo ku zi disitulikiti Magombolola municipali programu enkadde Electoral Commission tenagikyusa olwaliro badde nti batandika okwewandiisa ng'ennaku z'omwezi 3 kyolina okumanya Medi bakansalas ng'obagasse mu Uganda tulina bakansalas aba sub county bw'obagattagatta bakansala tulina bakansala emitwalo 50 bakansala bokka era kati tuli ffe abaffe aba PFF tubasunsuliramu mu constituency na ku buli district tosobola kubasindika ku edikota tekisoboka abewaffe abewakiso empapula bazinona Kirinnya otwagula office awe badde n'abaana ebitundu ebirala era tuli mu kuzaayo mpapula abazijjayo nga nange kwendi abagenda okwesimba ku parliament bwe tunaaba tumaliriza buli okufuna abagenda okwesimbawo tugenda kutuuza enkiiko ezibatunuulira ebifo ebirimu abeesimbyewo nga basukka omu tufune okutegeeregana we kunaalemererwa ffe tugenda mu vetting nga tutuga nti kati gwe kusinziira ku bye tulabye semujjo agende kuba ffe tukyali kibiina kipya ebimu tetunaa kubitereeza mpapula z'empya abalimu bonna bakadde abamu bakadde naye kati mulimu nakugamba ku mulundi guli nti twasinkanya abajja empapula okwesimba ku parliament twabasinkanye Katonga ne mbaga nti abayingidde ekibiina nga mwaka kingira saawa zino muwanike hafu yawanika hafu nga bapya tebabadde mu byabufuzi tebabadde mu kibiina kyonna bazze mulundi guno kati abo olina okusala amagezi olabe nga mu bitundu mwe bali bayingira mu bukulembeze bw'ekibiina ko omuntu ayagala okubeera memba wa paalamenti aba afuuse muntu mukulu budde waba akakooza bana b'NRM bo buli afuna fulaga ye NRM afuuka chairman wa constituency eyo gy'afunidde flag so baba abantu bakulu tuyinzaga nti ajja kwesimbawo basanze ne waba abasinga basigale nga bamutambuza so kati process nayo tugitambuliza wamu tusuubira nti omwezi guno gunaggwerako tumaze okufuna bakandidate ensonga nayo twetambuza tugulawo amaofiisi mu bitundu ebyenjawulo wetuziina nga ofiisi tutekako People's Front for Freedom asinga okumanya omubala gwaffe wano ye Brandon simanyi lwaki yagwetegekera nnyo ebiri mu PFF kati twavudde Mbaala tugenda Masindi tugenda Kabale tugenda Gulu tugenda Jinja Mbale tugulawo branches kubanga ffe ekibiina ekyaffe tukizimbidde ku federal states kyekiri mu DP sebo saala kwogera byemu nga wooli DP nga bajingo bamu
gwevaawo kati oli kuyali sigumodoleta bamugoba siranda yajingoba okay kiri ekiri ewammwe nnyabo national unity platform tubamawulira galiyo amawulire agali mu national unity platform of course tukyagenda mu maaso ne roadmap yaffe eya ebyokulonda vetting system nga bwe nakunnyonnyola bwegenda okubeera waliwo abatawulira oli baddiremu abatawulira luli enkola gye tuyitamu okulonda abagenda okukwata flag ey'ekibiina kya national unity platform obubonero ofuna 10 ku bubonero 1 nkaaga buli ku ground so enteekateeka egenda mu maaso kubanga waliwo abantu abagenda mu bitundu ebyenjawulo wali abantu abeesimbyewo okubuuza bayimiridde batya ku ground ate nga neeno ku kitebe akakiiko kaffe aka EMC oba elections management committee kagenda mu maaso nako mu ku interviewing oba okubuuza abeesimbyewo ebintu ebyenjawulo ebibakwatako nga bo n'ekibiina n'emirimu gye bakola naki kye beeteeseteese okukola enteekateeka eyo yatandikira mu Kampala Wakiso ate egendagenda ne ku regions for instance nga Kangabegweta Mubendeze gyenva enteekateeka genda mu maaso era mmanyi nti bangi kuba abesimbyewo LC5 ba ku gavumenti ez'ebitundu bagenda ku offices ezi regional okulaba nga babeera vetted oba nga basunsulwa oba anafuna flag oba nedda so enteekateeka ekyagenda mu maaso so nga ne kaweefube ow'okunoonya ensimbi ezinaatuyambako mu campaign n'okuddukanya emirimu gyaffe naye akyagenda mu maaso era abaasuubiza ssente bazitwalayo n'abatuwa obuwi nabo bagenda maaso nga bakikola gundi bazibawa account numbers saako n'ennamba mobile money eziteekebwako ssente ezo ate ne ku kitebe waliwo akadirisa woziteeka n'olwekyo enteekateeka zonna ye NUP zigenda maaso omulundi gumu so ng'era wiiki eno tugenda kuba ne convention yaffe ebeera ebweru buli mwaka egenda kubeera wiiki eno kyekigenda maaso mu NUP NRM omwogezi wa Kabondo ndi ku NRM sebo ono NRM galuwa kaffe Mohamed naffe bakolera wamu ffe waffe tweteekera abantu bawulire bibiina byammwe ffe waffe tweteekerateekera national delegate conference era nga mu national delegate conference ezo mulimu activities nyingi zetukoleramu tulina delegate conference y'abantu bawera 5,000 bava buli nsonda za Uganda zonna 5,000 kakati abantu abo bajje mulimu activities nga katugeze nti tutandika nga 2 okutuuka nga 22 ogw'omunaana 225 awo abazzi mu delegate conference bajja kutuuka ennaku z'omwezi nga 22 August tugende mu meeting the national executive yesalawo yogan eri waggulu kati yetsengeka ripooti zonna ezijja emyaka gye n'etaano ne tuzikolako ekibiina kikoze kitya twasuubiza ki manifesto egenda kubeera etya kati ate nojja mu national executive committee that is NEC tujja kubeera mu nnaku z'omwezi nga 23 ogw'okumeka ogw'omunaana tuvaawo accreditation abo batabeera mu NEC balina okujja ennaku z'omwezi nga 24 kati 24 bwe banaatuuka tutandike special interest groups elections mu activities nange omukadde mubagenda abakadde n'abalema mwe muli omwo abakadde abalema SIGs abakadde bakakooza abalema bawakazi awo lwe lunaku lwe bagenda otulonda banaye abalonzi abali eyo mwenyweze bandabiranga ddala ati bwe tunamala ampuliza byebibiina byammwe byemuwagira bonna bali wano abasobola okubeerawo onakobera katono bwe tunamala awo nno lwe tugenda nga tumaza elective leagues ez'abakadde zani nga tumane awo nno tuyingire main conference yerina obuvunaanyizibwa okukyusa mu amendments zonna mu constitution eya NRM ate ekyokubiri lwe tugenda okuconfirminga ne captain agenda okukwata ekibiina kyaffe Captain Babu
ani bwegera captain manyi babuze president waffe agenda abeeranga captain abeeranga captain bw'obeera ne team koze babunga yabakyayi gamba presidential candidate abantu mbagondezamu bakimanyi mbagondezamu bakimanyi mbagondezamu bakimanyi oyogera president bajja kuga nti waliwo ow'ekatongo naye ono ffe ekibiina eddakiika ziri 14 munyizaira ku ssaawa emu 27 ne bwe tukomaawo president waffe tugenda okumukonfaminga atunke nazino nebino ebibiina ebirala ebipya bana baga beetegese naibo obawulidde endowooza gye twava gye bali ate ffe nga twavaayo ampuliriza ndowooza sibiso gwaye gukoze abantu bakulidde nga gye beeteeseteese gwebagwa mu dp oba olina momo ku ssimu yo olina amanyi okukola ebisingawo osobola okusasula kintu kyonna kiweetaaga olina amanyi okufuna looni y'amangu okutoopinga ssente ng'olina ssente zeyala okwewola tezikumala kasitoba ne momo osobola okukola bingi nnyo nyiga *M65# oba kozesa app ya momo ofuna amanyi okusasula okwewola ku investinga n'okukola ebisingawo ne momo Federal Bank of Uganda. Ekifo ekiwumulirwamba kiyita Falls Resort Lweza kiri wano ng'ogenda ekajjansi nga tunatuuka mafuta gayitibwa Mogas ojja osanga Falls Resort Lweza omulimu gwawe omukulu kola nti bw'ojjayo ofuna ekintu ky'omutindo ate empeereza yaabwe yeesiimisa balina ebyokulya ebiwomu bulungi baagala nnyo okulaba nti olina okwesiima ng'ogenze ku Falls Resort Lweza. Akawuka kufuwako balina kids park abaana basobola okuzanyira balina endongo ekona buli lwakutaano ey'enjawulo bana omuyimbi w'enjawulo ffe wano ku Falls Resort Lweza tuweereza buli muntu yenna kyenkanyi tunafumba emmere yaffe eyakuno tunafumba emmere y'ebweru kati kyoyagala kyonna ffe kyosaba tuli ku ssimu 0708 52 4995 oba 0778 3 486. Pronto Forex Bureau eno yine zikunya ennaku kati gwomusuubuzi ateekateeka okutambula olugendo jangu Pronto Forex Bureau tuguze forex ye foreign exchange ku bei nnungi ddala tukuwonye ebicupuli oyagala kukozesa ssente bunaayira ekyo tukitegeera oyagala ssente kuva bunaayira ekyo tukitegeera. Pronto Forex Bureau tusangibwe Kabana Complex ekawuku ngodda Entebbe kulinaana Central Bank essimu yaffe osanga amaze okuteekateeka nyala omutwalo gwa dola nga wateekateeka osanga tugumaze tuli ku noti 758 noti 758 45 35 89 oba noti 7 45 35 89. Edakika zino ziri munana zokezi ole okwera esabu biri so tumanya natwe ebifudde mu bibina byabwe kimanyi kyo bitegedde bulungi n'ekibiina kyo kyodde mu kiri okitegedde bulungi biri mwena ate mwena ali mu birala emisango egyawaabwa batandise okuwa ensala yaagyo gibadde nga 34 abamu basanyufu abamu si basanyufu era ali mu ekyalimu ebintu bingi kusinziira ku kulu byaleseeyo kakooza olw'abayomba tubalabye bayomba olw'embeera eno eri mu ggwanga etebaddeewo nnyo naye tebava mu kibiina twalabye Jeno Kayanja ng'ayomba twalabye Babu ng'ayomba sajjano babi ndabye Kadaaga agagwe okwesiga ebizigo kitegeeza oli weenaale mu nnyo konze wabadde agamba ani gwe koze Kadaaga ng'anyize ekirungi wano waliwo olw'omuntu we ajja tuulya Brandon kikyadde ategeeza ani yagwadde agamba ajja mutubula naye byonna ampuliza byonna nga biri awo. Electoral Commission ekitongole ekirabira ebyokulonda kifulumizaawo ekigambo ekyenjawulo kyenjala tutunuulire abakulu bano bamaze okutosa ensonga zaabyo. Kyatatugambye Wanuupu nti tebannabagaba kaadi naye okulonda batugambye tugiwe mangu kaadi mangu nnyo. Semugisoma byempandi omanyi Oluganda olumanyi soma ebyo byempandise mbisome mu Luzungu ba mu Luganda soma mu Luganda ampuliza bivira kakyoko byokulonda biwadde se mu Uganda honorable abagenda okwesimbawo ekitongole ky'ebyokulonda kibagambye batandika okugyayo form empapula empapula zino nga kwe bateeka amanya g'abantu agabasemba
okwesimbawo batandika n'aba district councillors kansala abali ku municipality bakansalas abali ku magombolola ku Mande nga 11 lumu tumanyi Luganda abagenda okwesimba ku bwa kansala ku district abagenda okwesimba ku bwa kansala ku municipality ne ku magombolola Electoral Commission ebagambye akajiko ebikulunda kabagambye nti 11 ku Mande mwezi guno ejje Mande jja buli omwagenda jeyo empapula ez'okwewandiisa nti buli kulunda kutandise ate agenda okwesimba ku bwa district chairman ye empapula ze bano bagaye bazijje ku ma district gye bali agenda okwesimba ku bwa chairman wa district yagende ku mutimbagano ku Mande naye abayinga 11 kulunda kutandise abo yagenda okwesimba ku parliament papula kabulwa agenda okwesimba ku parliament genda mpola agenda okwesimba ku parliament mpaka parliament empapula zagenda okukozesa atandika kuzifuna ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'omwenda jesolid abange bikyuseemu okwewandiisa okwalibaddewo nga 16 okutuuka 17 ogw'omwenda kati kuzzeemu gwa 10 15 ne 16 ayagala okumanya ebikwata ku kwesimbawo naye ku Mande nga 11 agende ku mutimbagano ajeko fomu agenda okwesimba ku parliament balaza abawolo kuziwa kwa parliament empapula mzifune nga balaza nga 11 okwosencha ayagala okwesimbawo ku bwa president ajja kusunsulwamu ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda ayagala okusimba ku bwa president naye okuva nga 11 okutuuka nga 24 ogw'omwenda buli omu agenda okwesimba ku bwa president agenda gye empapula naye nibokomawo naye ezo zakujja ku electoral commission nibokoma ampuliza ensonga mpabya ebintu byange Brandon kalukatandise gwina omuzinga ne akalukatandise compare and contrast discuss akalukatandise naye ekisinga okuba ekyenjawulo eri ekigambo kye bayita abazoganya n'abazoganyizibwa ndowooza NRM omukozi guno tugenda kuyisa mu kisero omukka okufuuwa bufuuyi ndowooza mu Luganda tugenda kuyisa mu kisero bw'otunuulira embeera eriwo olusoga tugamba tujja kweya bweye keeyo kweya naye ekisinga obukulu akalukasembedde nti ewaffe mu NRM olwaleero ebyava mu kwemulugunya mu kalulu kaffe abantu 46 bafunye obwenkanya abamu eriyo omukyalo wa Hoima baali baawa abantu 2 declaration forms kyekyawukanyeeko abawangula abaaliyo returning officer wa Hoima yalange naye bagenza okubalamu ng'era akakiiko bwe kateekebwawo nga mazima na bwenkanya ne bawa omutuufu kakati bino ebisigadde omanyi mu kulonda kuno ekisinga okwewunyisa nti abantu abamu abapya nga tagwangako bw'abaze mu kalo bamanyi ateekwa okuyita kyova abanafana ab'ebibiina bano basemujju bwe baali eri beekyokugwa kuba president kakati kya bulijjo era tebasobola tebakankana nnyo kweteekateeka kubanga olwedde baba bamanyi nti tugenda kusigala mu kyakubiri oba kyakusatu oba okusigalira awo kakati tribunal eno tugisuubira osose tribunal tugisuubira saawa zino kuba tuli mu kalulu mu NRM tugisuubira nti okutuuka end of week ejja bibeere ng'ensala yonna ziwedde olw'ensonga nti tulina programu yaffe nga Honorable Kakoza gya kunnyonnyodde tugenda kutegeka olukuŋŋaano ate tuteekwa okuba nga badelegates bonna bakakasiddwa ng'abantu bonna abafuna flags oba waliwo okuddamu okulonda kyetulaba nga tekisoboka kati ng'abantu bamaze okuweweera omutima naye ate ekyenjawulo mu kalulu nti ebbugumu
akugamba ebbugumu nga siriwulira ebbugumu ffe waffe mu kibiina omwaka guli ekiseera kino wulira ebbugumu saa zino mu NRM ffe waffe anti fo tusooka okukoleza ekabiriti gwerinda tuvaane ekololo nga tuvudde mu conference ebifaano mu central Buganda ano mu central district wano regions basentebe abagenda mu central executive committee within the party ebbugumu gyeri kakati wejjano ku national level Medi ebbugumu physically nga wali nti ebidongo byayi toyinza obutaliraba naye tukola b'ebipande wano e Kampala ebiriko omununuzi zuno ntuma uya atuuse bw'oba ogenda ebweyogerera awo sooka n'olaba ekifaananyi kyawo nabo Ssemuju nga kuliko essimu bweriti ng'ali stede bwati onoobukirira eri all for freedom so naye ate n'ekirala nti ebibiina ebisinga wonna babadde alia nga political trails zitambula kakati si kipya nnyonnyo wali NUP bali new actors naye babaddewo so programs zibadde zitambula normally kubanga guno omwaka gwonna gubadde gwa byabufuzi tubadde mu byobufuzi throughout ebibiina ebipya bibadde form naye nsuubira nti bwe tunaba now that nti akakiiko k'okulonda kaleese ennaku kumpi tusuubira okuva mu September awo ebbugumu ligenda kweyongera mu December ebbugumu ligenda kweyongera naye ebbugumu libaddeyo ng'ondoozi olinza okuliyita nti ebbugumu okuva wansi nga terinaba kubimba nnyo naye ng'ebbugumu libaddewo within though teribadde nnyo nga kuli wekyali kubanga kuli twalinamu ba actors abapya abantu balina tuwebali DF eri tulina PFF ziri lero bagenza okuba close today nga bagambe bawezezza abantu bangi so kitegeeza nti litandise baguba muliro batandise okugukuma juzi nayitako ko abantu awamu nga president wa common party Honorable Munyagwa nga bali ku Lusinia nabo bali ku launchinga kakati Stacia Mayanja eri obbugumu naye yali awo naye n'awanika lyocha Honorable Nsereko Ecological Party naye ebbugumu liri awo kakati Ecological Party PFF Freedom for All kakati ebbugumu liri mu canteen mu parliamentary canteen buli mubaka atuuka babasinga Freedom for all for freedom ne bateekako alo eryo bbugumu eryo bbugumu naye ngabo okimanyi nti electoral commission kakati electoral commission ekumi omuliro era kati akayitiro kagenda kubaka mbadde ntunulyano mbadde ne schedule nga ninawe ngamba nti kange omanyifu abamu otuwummulako okongo obudano tojja kulinnya ogende ebusujju oba ogende ejjogolero mukuwummula erwengo kakati fe oyinza okuplaninga nti this schedule njagenda kwano ngende kwano ebyo ebifo ebimu birina amanya magumu nnyo kubanga n'okutuukayo kizibu naye kati bwendabya ano ku schedule nengamba nti mafubira wazibu okwani ekanawe siya so electoral commission kati esembeza era akayitiro kubanga jjukira eriyo n'abantu abatajumbidde politics wa bibiina ng'abamu bagamba ffe tuli bannamunigina eriyo ebibiina ebimu bitadde n'oku-identifyinga ba flag bearers kakati nga bannaffe ab'NUP babadde bagamba nti tulindeko mu August kakati bayinza okuadjustinga mu kubanga electoral commission kubanga ati NUP bagenda basembeza mangu anti basembeza banafuna ate card bagenda kwesimbawo kakati awo embiro ziteekwa okudduka era ojja kwesanga ng'ekyeryo press conference kubanga bateekwa okukola buli bibiina okukola 11 ng'emerginga ne program ya electoral mande sebo era ebbugumu ogenda kutandika oliwulira seze ona Ssemuju wadde waliwo sinesemanyizo waliwo kiwegambye nti mugenda eri abantu mita selection nemulonda nemukola mutya phase B naye nsonja katoja sinakutuka ku kintu ekyo Medi mayi neerabidde mukyalo Dakarema tumuzika lwa mukaaga omukyalo oyo yatwagala nnyo abavubuka nga tuli mu ssuubi yampitanga ewuwe wali ekabalagala ekisugwawo wansi awo naye yakaddiwa mu nkaddiwa nga yakitiibwa nga nawe library omusanga amaze okusoma amawulire n'akubulira ebiri mu ggwanga
weegomba nnyo okufa n'okaddiwa nga Baroda Kalema n'otabanga bano ba Brandon abakongojja omukadde abakongojja omukadde oyo omukyala gwe gwokongojja Brandon wabyafaayo Kadaga wabyafaayo yasooka okuteekawo olofaamu ng'omukyala baali badde nga balina nkugamba nti wabyafaayo yali badde nga bamuwummuza n'abeera nga Baroda Kalema omuntu n'agenda omubuuzaako n'ate bamulwokano nga bamuwozesa nti olina kufiira mu ddiiro olaba kati Roda Kalema yatuyitanga nenga ogenda odduka aga Sseggona mukubidde essimu teyitamu mugambe mwagala Dr. Besigye gwe yabadde mu kkooti enkya tulinda kusalawo ninja kutandikira Brandon wagambye Medi Bannayuganda bangi bagoberera omupiira eyitale tiimu ezaaliyo enkulu era nakati ndoza ziriyo Juventus, AC Milan, Roma, Inter Milan zeetaba mu kubba omupiira ne bazizaayo Juventus bagizaayo ne bajjako n'ekikopo ne bazza ne mu kibinja Juventus bagiza mu kibinja kya wansi bazanya syndicate zala abazungu bawanye ekitiibwa ebintu bye bakola kyobalanga biwangaala nze nagamba Medi nagenda mukola omupiira gwa Express eyo na mutwalwanire Iganga ne batukubira embaale ne bakola nga ntambula nero nasemba yo kola Express wankulukuye kuba Magumba yali wavira wamwe yali wamwe twa Express yagobe wankulukuku ne kuba golo nya ne sidamu gena kugiraba kichulo ng'omutino gwawo dda Tanzania olwayero obere Tanzania omupiira gwawe Simba ngegena kuzanya nere ndala bagiyitani arabase mjitugende sijimade nkugamba ebyo bijja kudda nti emipiira negifa mu Uganda kati abantu balaba bagenda kulaba Uganda Cranes fejifira yajange Masaka ngasoma Masaka secondary nebanga public holiday Masaka yonna ne defuka bulu ebyobufuzi kasitaba byonoona ebbugumu lijjamu kusinzira ku ddembe bantu lye balina terijjamu lwafa abeesimbyewo eddembe abantu lye balina okujaganya ebyobufuzi lebireetamu byewalabanga abantu ne bawalampa emmotoka ne bakola ki kati ebyo kibimalamu kubeera kwononeka kwa byabufuzi Emisiri mu kiseera kya Husni Mubarak yayonoona ebyobufuzi ekibiina ekya justice ekyaba Muslim Brotherhood akalulu akasembayo kyalina omubaka omu naye akaddako nga Mubaraka bamugobye kyawangula obuyinza so kanjagala nnyo Brandon ng'egyakyali muto ku nze bino abiyige nti ebyobufuzi osobola obyonoona nola eggwanga ne mubeeramu ekifaananyi ng'atakyalina n'abakuvuganya naye nga babaamu Mubarak olwamugoba ku bukulembeze okulonda okwaddako Muslim Brotherhood ne kuwangula naye empalment badde naye mubaka omu olowooza nti abantu batonyanga nkuba kati ebyobufuzi bya Uganda olwayero byonooneddwa abantu ababikola tetulina mirembe ze Museveni yabadde wange ekira kyeyatandikiddeko ekiro kutimbula bipande bya Ssemuju n'abopposition bonabona abali ekira ne babitika simanyi babitutte ku basawo Baganda Katonda yamanyi kubanga singa badde babisula ku miti tubisanga ebbali naye babitise baleese pick-up polisi nga yebakuuma kati tulina kubinoonyeza mu basawo Baganda imanyiza okuba gye babitutte bagenze kuwonga kubanga ekipande obupande oli wasanga obuzibu mu kipande kakati ate gwe omuntu bw'anaakusanga Medi kati kyekizibu kye tulina bino byotubuuza twetegese naye atagumira mbooko teyeetegeka kubanga batutamuza batutwala mu kukemebwa nti Museveni bw'anajja basooka kutimbula ebipande by'abeesimbyewo olwaleero mbadde nzija wano ku CBS kintwalidde essaawa nnamba Museveni wange adaava jinje enguudo azisibye bweyogerere asibye ekireka era gwe nobeera mu nsi nga abantu buli woyita basigala bakwekokola Museveni ojogenda obuze Kano Fred bwogere Makanga yajjaawo n'ayimirirawo ku paaka nga yakawamba wano ne bamugamba aba intelligence nti addeyo naga nti bwembeera president nga nti abantu benkulembera mbasiseetaga kubeera president n'asigala waggulu twali bato ekyazanga naga yasanga emyaka 12 ng'ayitawo atambula n'emmotoka erimu omuzindaalo
nemweyiwa mu kkubo n'asooka n'ayogerako gye muli ne mugenda kati Mbooko yenyoka naga ne mukulu kati agenze Jinja kubira ngengalo omukyayira ki abaana abatuba n'okumuyimbira twamuyimbira nze nga ndi Masaka Secondary batwala ku Liberation Square ntumukumu olunaku lwama ne tumuyimbira kakati olwaleero bw'ajja ekiraba agamba nti mwetuga okulonda Ssemujju gwewasaanyira emyaka 12 so bino mukubitunuulira bino byonna Electoral Commission byerangirira akalulu kasembedde tukagendamu mu ngeri ya kimpooze era nga bagumu be bagendamu n'abatamanyi ebbugumu ttono kasembedde ebbugumu nakyemalira yena ayagala okujja kumalamu abantu essuubi mugende mu kalulu nga ba Brandon radio gye bagenda okuga nti kino twamala dda bano bannaffe teri munakyemala tayagala kola kintu ekyo ekisookera ddala kubateeka mu mbeera yakutya nakubakakasa nti babawangudde edakika ziri 14 zakayita ku ssaawa 2 ona bese mugigulira omuzindaalo so kyemaliriza nakyo kibi nnyo okulaba nga ekibira kijja ate ng'entima etudde ku muti eseka kati Brandon kye bakola Rwanda okulonda kugenda okugwa nga Kagame ayina 99.8 naye wali saategedde ono yagamba sinza kudduka nga president yakomawa aliwa sinza kudduka baki balozi Museveni yagamba wano ku paaka nti obeera otya president ng'otya abantu b'okulembera kati olwalero abadde ava Jinja ne basiba ekkubo lyonna nze maze mujamu dakiika 4 amagye agende Jinja agayiwa okuva Kampala buli katawuni buli kanyomero kati abantu bakulembera abatya ate nga Brandon agandi bamuwagira nnyo gwe botya banaamusanzawo obuwagizi ng'emmundu zimwetoolodde ate abantu abamuwagira enkima ekibira kikutta omuliro ziri ku muti ziseka naye nga ziri mu kibira munda mwezisekera sekera obugabi budduka omuliro muka gujja kakati ba Brandon kye baliko ensi ekkubo lyeyolekedde tusabe Katonda ow'obuyinza atutaase omakiriza dda nti ba Brandon babawangudde omupiira nkugambye mwatidde babawangudde omupiira gwe nasembayo okulaba Express yakuba goolo 3 sadda ku kisaawe bagikuba 3 yakuba ye yagoba naye saddayo omupiira nga gwafa gomanyi nti basobola ogoba ttiimu ene ng'onyumidde omupiira obwinyi era kyalina kyasamba bwinyi nga bavuddemu mulimu kati mitendera ne basamba sibitegeera kakati Egypt Mubarak yali president waabwe yalinganga ono n'afufuza abantu abamuvuganya bonna n'abasaanyaawo ne bagamba omusajja bamwagala akalulu akasembo yakawangwa n'ebitundu 86 ku buli 100 ne bamugoba nga wakayita emyaka 2 ekibiina ekyali kirina omubaka omu kyekyawangula okulonda okwaddako so Brandon n'abenaalemu abalina enzikiriza eyo n'endowooza ekiyinza okusigalawo olubeerera kukola ebintu nga tubikola mu nkola ntuufu ekyo ekyasinziirako abayitale okuddira Juventus ne AC Milan ne Inter Milan emu bagiza mu kibinja kisembayo endala ne bazisalako point ngaga nti buli lwabba ebintu ne byonooneka abantu ne baba nga tebakyabikkiririzaamu byonooneka ekiseera Brandon tunaagenderawo tuli wano muyinza n'okutuuka ekiseera nga tewakyali yeesimbawo naye biba biddirira Honorable Ssemujju olowooza nti bazira akalulu kano ba Brandon bagakuba bakakooza bamulangirira anti olwo nga bagenda ku kirala abantu ne bagana okuba akalulu kasita basigala waka gweobeeranga mu ssomero buuza n'okeera ku makya abaana ne bagaana okusoma n'osanga kiraasi nga nkalu ssaawa 2 zituuse bw'oba mugezi noonya poliisi erinaanyeewo anti bano Brandon ne kakooza ne babalangirira kasita mukeera ku nkya ne tugandi kati ne bagaana mulekera akalulu bamulangirira ng'omanye ebiddirira bamulangirira yeerangirira naye ebiddirira omanye tuba tugenze ku eri phase Museveni gye yagenderako mu nsiko. We play just music. We play just music. Oh my God, Amanda, so? No, there's nothing wrong with your radio. Chika ziri 14 zakayita ku ssaawa 2 kizitolumu kakati Medi kakalulu katuuse oba twagala oba tetwagala kulonda bakulangiridde bw'aba mukyala nga agenda kuzaala
Muleba yatuuseemu batanatuuka agenze kuzaalira ku kkubo nga agezaako kutuuka kuleeba naye ne ku kkubo azaalirako kati kubanga buli kimu kati chairman wa electoral commission kyava okwogera kikulaga bulazi nti operation etuuse n'olwekyo abeetegekedde okulonda ebbugu mulirwa lindako abeetegekedde okulonda mu kwetegekere Medi ebbugu muliyinza obutabaawo naye mu mitima gy'abantu sajja wawangudde dda musajja ki ne Brandon yennyini ebbugu mutalina mutunuulira toyinza gamba nti kubanga talina wadde era akugambye ebbugu alirabeyo mu kibiina kye ebbugu mufe lyetwogerako ebbugu lyetwogerako Medi no ebbugu lyetwogerako Medi yakutte flaga si yomu mwaba bali abanyogovu kubanga akalubu kakusinga ngogenze mu Medi ebbugu lyetwogerako kakoza sirikawoko ebbugu lyetwogerako twalirabako mu 2022 nga singa wano ekiri wano abantu bali ku miti bala batambulira waggulu ku mmotoka kweganga ekintu kikambwe awapawa nga kyokka kyekitambula naye kati abali mu gavumenti banyogovu n'abavuganya nabo banyogovu abali mu gavumenti banyogovu nnyo n'okusinga abali kakati abatulugunya ate bo baatidde nnyo banyogovu balinga enkoko enjiira amazzi n'olwekyo bano lwakuba nti tebaagala kwogera mazima naye nabo baatidde kyokka ngamba abatuwuliriza nti twetegeke omukisa gw'okulonda gubeerawo gumu mu myaka 5 era njagala kugamba abantu ba Buganda abawulira olulimi luno olw'enjogera temuzira okulonda kwonna Medi okumanya okulonda kwa mugaso nnyo obanga kuli important bw'okwata akaluluko n'otambula n'ogenda okasuula mu box muli akalulu ako Medi gwoba okataddemu naye bw'oba oyagala okumanya obuzibu bw'akalulu kwata ku box eyo ojja kulaba ekinaabawo kwegamba omuliro guyinza n'okwakawaawo naye nga n'akakomo ekali naye amaanyi go gonna omulonzi gabeeraawo wennyini w'otambulira n'osalawo n'okasuulamu bw'okasuulamu amaanyi go gaba gakomyawo n'olwekyo okulonda kintu kikulu ate okulonda nga tulowoozezza biki bye tugenda okukola Ssaabasajja Kabaka yatuwadde kanguyite mulamu andoza kankozesa ekigambo naga nti abatwawulayawula ekiseera kyabwe kyekino eky'ebyobufuzi eyo statement nayo yabadde nkulu nnyo yabadde ategeeza ndowooza abatuwuliriza nti mwegendereze nnyo bya Ssaabasajja tebiteeka mu ndowooza kwegamba abantu eyo statement eyo gye yakoze saagala kuvunula eyo statement gye yakoze n'agiwa abantu balina okuba nga mutwe gyabwe yayingiddemu nnyo kyobula nti kati abantu si baakubuguumirira okugenda n'obugumiriza n'odduka nedda abantu walaba ku tiddi bano bebaali basemuju IFC mujamji TDA twabala no naye ojukira ebbugumu eryaliwo kakati abantu bawuliriza nnyo message eva wano abantu ne bawuliriza ebintu bino bye tubagamba abantu nabo ne beefumiitiriza ne baga nti kakati kiki ekiddako kati abantu batandise okubuuza kiki ekiddako ebbugumu twaliraba ne tukola kino ne tukola kiri kati what next Honorable Semujju alina kyayogedde alese analogy ya mupiira omupiira gwabeerera ogw'amaanyi wano nali nsoma kittante nga ole tiimu yokka vira yokka nga waliwo ne KCC nga waliwo ne Express kakoze yogera omujeeko kakati Medi mwe Basaalongo vira jogo ogiro nga tutambuza bigere kittante High Hill School nga waliyo omupiira naye nga ffe okuyingira ng'oli mwana wa ssomero
kasitobera mu uniform Besigye somera twasomera abantu bangi nnyo Besigye Bobi Wine baani bonna basomera awo Kitante kakati ng'omupiira gw'amaanyi nnyo Kayira yasomera awo Bakimu Magumba baani bonna nga kwegamba okulaba obulabi nga n'okulaba Muvira nga naye okulaba obulabi Muvira ng'okulaba obulabi ku muzannyi ng'owulira ng'omatidde kubanga omulabyeko naye ennaku zino Medi Semakula Robert ennaku zino Medi omupiira gwava gye gwali ogwatutambuzanga ku bigere Semujona alina kyatayogedde naye kankimujjukiza Semujona kyatayogedde okujjukiza twagenda eyo Masaka nga waliyo omupiira ndoza Villa yalizanya ne Express Sempija gyali bamulanze omupiira gwe gwantamye omupiira gwonna kubanga buli omu yali akuba naye nga tomanyi oba aba-X bebakuba oba Bavira bebakuba nga buli omu akuba bantu nga buli omu akuba kwegange bugumuli omupiira buli omu bayajja n'omuggo oba bagimenya ku kkubo naye nga buli omu akuba kakati ebbugumu eryaliwo ebiseera ebyo Express tekiza kujibba ku mupiira eryaliwo ku mupiira lifaanananga ebyobufuzi ebyaliwo mu 2016 abaliwo bonna baafa abantu anti kati ekibuuzo kye tubuuza abantu weebali abaalireeta nga 2020 abaalireeta bakyaliwo bakyaliwo naye gwokaddiye tebakyali bavubuka naye tulina okwebuuza lwaki momentum eri wansi lwaki momentum eri wansi one abantu batandika okufumiitiriza biki ebiri mu byobufuzi kanjotandikirawo eddakiika 28 ezakayita ku ssaawa 2 Mutesa Wano University Kabakazi University ita abayizi bonna abamuliza on A-level okujja okwewandiisa mu August okusoma tuwandiisa abayizi ku diploma ku degree master osobola okusoma buli lunaku osobola okusoma ku weekend oba online eyo n'ensi yagonze ebintu ate Mutesa Wano University bakikoze bulungi nnyo nti totawaana beeraka tyaku CBS omulomukulu yamawulire tandika okusoma balina kukoosa ziriko kati civil engineering, electrical engineering, tourism and hospitality management, balina neyange yamawulire mass communication and journalism n'ebirala bingi nnyo kwewanza kugenda mu maaso osobola okugenda ku mutimbagano www.mru.sc.ug oba genda ekyali Mutesa Wano University e Masaka City Kirumba main campus oba Emengo kubira academic register ku simu 0752 65 83 oba 0706 97 Mutesa Wano University University the only chartered university bano bayita bana kusoma babayita ali mu kijiso yangamye nsoma ekirango kino owa Uganda Technology and Management University UTAM ayita abayizi bano kujja kwewandiisa okusoma September omwezi ogujja ku mitaji ya degree ne masters olwa mikusomera amawulire amalungi okuva mu UTAM Uganda Technology and Management University babakkiriza okusomesa amateeka bachelors of laws abayizi baffe osobola okusomera online weekend oba jangu lunaku ku ssomero kyali omutimbagano gwaffe www.utam.ac.ug oba kubira nze yennyini academic registrar bwati bangambye nti omukubiri academic registrar ali ku 0750 599 736 oba 0770 884 643 omusajja mukulu eyakola eddagala lya Covidex n'atuwonya bamuyita Professor Ogwang agambye ate alese eddala lindi ly'okuwonya kyekikuluma abakyala mulina infections zibatawanya ebizimba abaana bato mu nseke batawanya amagumba gabaluma akafuba akafuba kasiiwa ekifuba ekikalu mu baana n'abakulu agambye Professor Ogwang nti asima akuluma pressure kutawanya sukali akutawanya prostate akutawanya
Ekyokuddamu okifunye yajja kuwonya n'eddagala Professor Gwanga ne banne abajja na Habos kuba essimu kuleetera eddagala wooli bali ku 0705 83 23 83 kuba essimu bwagwe kikulu okimanyi mukwera nti alo mubajja na Habos ng'okubye ennamba ki 0705 83 23 83 Kizito lumu Richard Amedi mbadde nkugamba nti abantu batandisa okufumiitiriza ngeri ki gye bayinza okubeera mu byobufuzi ne babivaamu mirembe. Ekyokubiri bwe tubadde twogerako wano nti abantu bangi baasibwa nnyo abamu tebawozesebwa nga nakuwozesebwa bakyali eyo. Ekyokusatu abantu okuteekamu mu byobufuzi obulamu bwabwe kati bakirowoozaako emirundi mingi nga tebanaba kwetwalayo. Kakati ate ekyokuna batandise okufuna obutakkiririza mu bantu abamu. Kakati ono wa Brandon buli muntu amutunulira naye kakati ono akyayongerako okyoba ne bakatusigaleka kuba kati bamulabidde emyaka ana baga kati akyayongerako ki. Ekyo nakyo kireeta momentum okukka mu kibiina kya ba Brandon Chovola agenda kwera bwezi Chovola nti Brandon munyogovu naye yennyini ekibuzo ekyakyebuuza n'agamba nze kyuma kiyakaddala nkyayongerako ki akyatwongerako ki naye abyebuuza n'abantu eyo wansi babyebuuza. Ekyokutaano Medi ye setup gye tutaddewo naddala ffe abali ku ludda oluvuganya kye tusinza okukola kwesansula ndoza kigambo kya Luganda ekiri mu Luganda ekyo kwegamba netweyawulayawula bwobulere ekigambo ekyangu netweyawulayawula netweyuzayuza netwekakkanya netwevoola. Kakati abatuwuliriza ate ne bagana naye ate bano bayinza okuba nabo tebali mulamwa anti wulira ebigambo kumukola kuwemula kwegamba n'owulira omuntu kyayogedde n'oga nti nembadde nzikiriza nnyo mu kibiina kino naye ate ono ngavoola nnyo ono ngaavuma nnyo ono ngaawemula nnyo. Omuntu abamu naddala kati nze mu constituency yange abantu abasingayo bantu bakulu agamba sijja genda eyo bayinza okumpemula abawala abanyenyaga bina wabeerawo kati abakazi luli twakinga kakati ndaba kati anti kati owulira ebibawa vibe kubanyenyeza mabina mu kifo ky'okuleeta point era nendabye ne Brandon kakati ate alowooza bina bali munyenyeza litya naye ffe ate ekyo si kye tulowooza. Ffe tulowooza abantu ennaku zino baagala otuule wansi batuule wansi jo nabadde kawoomya abantu ne batulawo okumala essaawa 3 kati abantu baagala nsonga si kubanyenyeza kuleeta agakazi aganene nagalabye nze nagalabye era gali eno kugundiza bano ne banyenya agabina aganene ne gakola ki si bwe batyo tebaaliyo si bwe batyo bwe bakola. Kakati banoonya bbugumu naye ne boonyenyeza abantu bina n'olijjako engalo tebakyayagala n'olwekyo olw'okuba ebbugumu liganye. Kakati abantu baagala ki lwaki bakakamu baagala ojja obannyonnyole bakubuuze nga batudde wansi nsonga ku nsonga oba nabo kakati abo kati nabo bazze wansi abo nabo bazze wansi bagamba nakati weegali amaanyi g'abantu ebyali birala nakati amaanyi g'abantu weegali naye kati abantu bagamba gundi sooka otunnyonnyole tutegeere kikyoyimiriddeko bw'oba tokinnyonnyodde ne bw'onyenya akabina ne wenkanawa tebajja kutegeera. Kakati abantu bavudde ku levo ey'okubanyenyeza akabina kubakubira endongo zokka okukola ki okubakubira eŋŋoma bali ku issue best. Omusajja tabanga yabawangula Don ani ate oyo leka nkubuulire oyo kati owawulidde lindako leka tubere
manya abiri mu mmeka leka scientific information. Science. Did you study science? Yes, mathematics is a science of study. You studied mathematics? Yes. But you didn't pass it. Go and kevera too. Professional, I'm an accountant. I deal with figures. Katika ankulagenti bano Brandon Kyabaga nti kituufu. Omayobera ne facts. Nze njagala mbabulire pate yonna mu Uganda erondo okuva ku LC1. Zonna abadde bazoogera wano. Erondo okuva ku LC1. NRM egenda okutandika okugenda mu campaign ng'olina miliyoni 2.10. Tulina polling station mu 7.12 mu NRM tulondera ku LC1. Katukubisa amaba kulembeze 30. The miliyoni 2.10. Singo ogamba olwaleero NRM ngeri serious. Nga tubadde tetukola nsobi. Olinda ku mpate yaffe. Twandibadde tetufuna bululu bukka wansi wa miliyoni 10. Because buli yesimbye omwero suwano aina abantu ababega bamusimbyeko batano noboga nti buli yesimbyewo njagala obudde bwa polling station obudde obwo ofune abantu batano bokka just on the minimum ku bantu miliyoni 2.10 batano boina miliyoni 10. As simple as that. Buli kyalo tulinako abantu asatu. And that's what I'm telling you. Wait. Okkiriza nti ezo figure ntu first accept mfunyo. No. Ani ekibiina njagala ombuulire kironda okuva ku kyalo abantu no wait nze njagala mbuulire nti ekibiina DP linda kumale nze njagala ombuulire DP muuli oba yagenda ku kyalo neronda abali abakulembeze yaga nti bamugoba alwa delegate conference ya NUP yabaddemu abantu 12 nefe tulina delegate conference ojjiraba erimu abantu 5,000 na yale meddo okukkiriza linda ko muwa information ntono James Kakoza on katono Kawempe wano twakava mu kulonda nga register yammwe erimu abantu 19,000 nti be bali mu NRM anti buliriza nga be bali mu NRM kakati abantu abo bonna bagenda okugatta ate abalonzi nga tebawera 19,000 kakati where did you get that? Honorable James Kakoza oli mutuufu NRM eronda okuva ku kyalo naye ekyo tekitranslatinga mu bululu era njagala eggwanga likitegeere lwaki nti mu box ezironda ne mu kalulu k'abaagala Joyce Ntwatwa waliyo omuntu nga wa NRM nga yaronda baagala atali waki wa NRM meaning much as osobola claiming nti olina abantu abo asatu ku kyalo. Please note nti agasatu gonna tegalonda NRM and that's a fact. Mwami Medi nkuwadde facts nti olwaleero genda ku LC1 scientific and it's a fact. Tulonda buli kyalo abantu 30 kale minimum le katusigazeeko 20 kubisa abantu 7.12 LC zoina babera abantu ameka zibere miliyoni 2 miliyoni 4,40 nebo bera miliyoni 4,40 bonna ne besegano baganti buli yesimbye ku kwero si wanu abakusimbye ku line leta y'abantu 5 kubudde bwa byabakama ojja kubeera oyine miliyoni 7 and approximately mu 7 bikyatandikibwa kulondebwa ali miliyoni 5 miliyoni 6 era kati olwaleero kwerongoosa okuliwo tuganti campaign zaffe ne mobilization tutujja kiteeka mulaale tugenda ku byalo weesimbyewo abakwesimbyewo babadde abantu nga 5 naye gwe chairman Suwanu wabadde n'abantu bameka ate abavubuka wabadde n'abameka twalayo abantu only 5 minimumly tugenda kuwa transport twala abantu 5 ku polling station olabe miliyoni 2 batazive mu miliyoni 10 eryo we are organizing ourselves bano betwogera nabo bannaffe nkubula kyaga nti mugenda kwera bwezi bano bonna betu contestinga nabo babuuze ku delegate conference yawa mwolendera abakulembeze omuli Central Executive Committee ne committee yabaddemu ba member ba parliament 5 abalaba abako n'ab'emikwano ne bafuna delegate conference y'abantu 12 n'engeri gye bava wansi tewali n'omu akimanyi kivola bo ne constitution gye balina bagulangule si yaabwe
tebamalina structure yawo ate nkubulira nze njaga nkubulira ngambe gyo mwagenze mu DP those are facts those are scientific facts science yes nkugaye ne DP batu sione bagamba n'abalala ne baga nti bawayi wano bato naweza miaka 10 n'obwa president babukuwa sebamula ne bagoba for waffe tuli transparent sebamula bagobye ne bamugoba nti naweza miaka 10 naye waffe alokoka today abeera mu lokolo ye yamaze miaka 40 kati babu byogere babu abiwulira ebyo ati nkubulidde omulokole olwaleero yazze era kyovola watubawo post njala nkubulire n'olwaleero for enkole yaffe kasitolokoka olwaleero ng'oli mulokole n'okkiriza enjiri ya pasita Bujingo n'oli alokose emyaka 2 mufaanagana kyovola baffe waffe babete amongi ba ministers babete amongi mbulira abe ba ministers jangunga bwoli nali bwekoze ye yagala mobilization bagala je zintu watu ekisema nga kintu kimu mu medium po mukisa muganda wange semujunganda ayogedde ku kintu kya security ebintu ebimbe tubisagiramu ndoze nali New York nga NYC eri mu YC nga gundi agenda okuyita Obama bamaze okumulonda as president abantu bamala dakika 30 nga nekinywa ekisala security ya president tosobola kugisagira kubanga akabi akamugwako today toyinza kumanya abantu bonna ensenzo okugwa ogamba nti basibye bweyogerere mazeda kikana Tanzania nze jendi mu Arusha Tanzania jendi mu Arusha Suruhu aina 4 self-contained vehicles armored ziri 5 bazigula buli emu eri n'emizinga ku mutwe ne helicopter 2 ziba ziyita waggulu okuma omukyalo oyo ekyavaako mu lutalo lw'e Rwanda mu kibuulire kyatta abantu ennyo nga bakubye president wa Habyarimana n'agwa abantu baafa batya so security ya president embeera kati weeri yakyuka teringa ey'ekinaana mu 6 kubanga abantu baafuuka abatujju era America security yayo ebeera number 1 so mbeegayiridde nti bassebo wabula kyesikiriza nakyo nsaba abantu ntugenda mu bululu mbeegayiridde muve mu byokkolera effujjo okukola obulabe ku munno it should stop sebo nyabo mama mtiana sebo kati Medi ebintu bingi ebyogeddwa ebbugumu tewali bbugumu naye njagala nsooke nzikati akaluka sembedde yeah njagala nsooke nzikatize ekintu kimu kubanga reverse psychology bannayuganda esobola okubatawaanya bano ba Honorable James Kakoza nga bawoza nti balina abantu 3 n'olwekyo baweza this number 221 Mityana district yawangula Kyagulanyi Robert Sentamu yagiwangula nga mulimu n'abo bayogerako. Masaka district Kyagulanyi Robert Sentamu yagiwangula nga nabo bayogerako gye bali. Mukono district Kyagulanyi yagiwangula nga nabo bayogerako mwebali. Kampala Wakiso yonna yawangula Kyagulanyi nga nabo mwebali abamekameka asatosa buli kyalo. Kitegeeza ne baba gye bali tebalonda NRM. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri ku bbugumu mu kalulu kitufa kalulu katuuse. Era Mendi kyoyogedde kyamazima nti ebbugumu teriringa bwe lyali emabegako. Naye nze nina essuubi nti amangu ddala ng'ebibiina byonna bimaze okukakasa ba flag bearers baabyo ebbugumu lijja kweyongera. Saawa zino ebbugumu ekisinga odireeta mu kalulu bennyini ba stakeholders oba abeesimbyewo oba abalimu be basinga okuleeta ebbugumu. Electoral Commission basooseeyo anti temunaba. Kituufu. Era kyoyogedde kituufu naye mu mbeera eyo naffe tulina okwadjustinga kubanga Electoral Commission bwe beekoze enkyukakyuka kitegeeza namwe mulina okukola ki? Okukola okusinziira ku yo. Naye si na NUP yokka n'ebibiina ebirala tebinaba kukakasa ba flag bearers baabyo okujjako aba NRM abamaliza batalinayo misango kuba ne NRM abalina petitions nabo tebannaba kukakasibwa. Ekyo kitegeeza nti ebbugumu teriyinza kwenkananga wali ng'abantu abasinga obungi bali sure. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri Medi abantu abamu kye babuusa amaaso Honorable Lumu akyogeddeko katono okuva lwe babuzaawo bannayuganda 18 the missing 18 tebaddanga babuzaawo nga tuli mu budde nga buno obwakalulu. Kati munnayuganda
bwatuuka mu kiseera nga kino kiringa Medi okubanga wafiirwa mu budde obwo omuntu oyo bwe yafiiramu omuntu atera okunakuwala naga gundi yafa bweruti gundi twamuziika bweruti n'ekiseera kino bannayuganda baddamu emabega ne bagamba Kibalama talabikanga Hassan talabikanga gundi paka kati kubanga babuzibwawo mu kiseera kyekimu nga kino ewandibadde ebbugumu ery'amaanyi wabeerawo okufumintiriza okwo nti bali tebaddanga kakati ate n'olinda baani abalala bagenda okubuzibwawo waliwo n'abaasibwa nabo waliwo abakyali mu nkomyo paka kati tebaddanga bali mu nkomyo bali ku misango gya Naggomola bali mu court martial bali kuki era nabo ekiseera nga kino oliwe yandiyagadde okukolera ebbugumu ery'amaanyi yes kyano naye wabeerawo okwo okuddamu emabega ku biki ebyaliwo mu kiseera nga kino nga kituuse nkugambye ekiyongobero kiri omuntu kyafuna oba wafiirwa n'ojjukira omuntu we yafiira n'ojjukira mwayabya olumbe n'ojjukira mwe mwamuziikira ebintu bwe bityo so ne bannayuganda nabo bantu era bajjukira nti waliwo abaabuzibwawo tebaddanga baabuzibwawo ku nsonga za byakulonda waliwo abaasibwa tebayimbulwanga baasibwa ku nsonga za byakulonda naye nkugambye nakiri ekirala nti abantu abamu ba candidates tebannabeera sure waliwo agamba nti kadi bwenjifuna Katonda mulungi bwe mba sigifunye sijja kwesimbawo n'olwekyo olaba nga tateekamu nnyo maanyi mangi waliwo agamba nti kadi bwe sigifuna nja kwesimbawo maybe nga independent era naye tateekamu maanyi mangi naye ate waliwo n'ekirala nti n'embeera yennyini tewa bantu suubi waliwo abantu abaweddemu amaanyi wabaddewo a spate of violence si violence nti eba eri physical ebaddewo naye n'ebigambo obugambo abantu babeera bit confused balaba enjawukana nnyingi balaba okuyomba kungi balaba okwekanyugira ebigambo kungi kati bali abalala abalonzi bamanyi okuddako ebbali ne bagamba ekituufu kyeki tukole ki ebiseera ebyo olwaleero galinga maanyi g'abantu era biina bimeruka kino kizeewo ekyo kinajjako gwe mwagala okugjako amaanyi g'abantu go gasigalawo lwaki gasigalawo kubanga obuvunaanyizibwa n'obuyinza bwonna buli mu mikono gy'abantu era ne betugamba nti no tugenda mu kalulu kati fe tugamba tugenda mu protest vote but still era bantu owulira si mulala bantu si beesimbyewo naye abantu abalonda abantu be basalawo abantu batunuulira embeera ne bagamba nti kino kye tujja okugenda nakyo kiika Brandon Galawo in conclusion lwa government mbadde mpuliriza lumu ne mwewunyo baleero yalidde emmere ki kubanga musajja atera okwogera amazima obabuuzizza ebbugumu naye ekibuuzo okibuuziza kirungi naye ku muntu omukyamu kubanga bw'obanga otunulira political organization bebbugumu lyabwe twalimalawo bwe baali bagenda mu Delegates Conference basooka genda mbuga ggulu eryo ebbugumu lyabwe naye Medi ndowooza ekintu ekirala ekyenjawulo nti politics nalwe negamba nti one of the most growing economic activity kyekyenfuna ekiri kukula speed wano saawa zino kakati bwoba oli ku investinga mu business wetaaga turnover you need a very strong income return on investment yes kakati abantu baffe embeera ey'ensimbi ebadde enzibu kubanga buli kimwana ekitambulira ku ssente era n'olumu kyagambye abo nabo abanyinya abaana abatwakinga se boteekwa kukozesa munnyo oteekwa okuba n'ensimbi ng'oba layininze nga 10 batwakinga ekyalo kyonna kisimbe layini oteekwa okuba olina ensimbi kakati bino ebintu byonna engeri politics gyali commercialized saawa zino ng'ebyensimbi byekutte kamala okutwakinga babinojjo agro center Nateete nga nwe banna okutuusako ensigo ya kasooli wa binojjo bakujjukiza gwe omulimu kiseera kyekino otereze ennimiro yo weetegere okusiga okujja baye ndi weetegere kusiga kujja mangu olabe nga osobola okufuna amakungula amalungi binojjo akulabula kuba ffere tewalijja aberimbika banojja ne kasooli omulungi bakulimba beegendereze nnyo
kasooli wa babinongi yategetekerwa mu mitendera ab'ebuddu Gomba Mawogola waffe Mbusiro bintu ebirala mwenna mulindire enteekateeka yaffe tujja babule nga tujja ani aŋŋambye gambe ababinongi balina kasooli akula obulungi ate nassa bulungi ayala okumanya ebisingawo e Kampala gye tuli ku God with us plaza ekinaisana banka wano mundeeba enateete si mundeeba enateete tukubire kusima ayala okumanya bya kasooli noti 7 noti 2 5 2 25 WhatsApp 0774 noti M 37 35 birangiddwa mnaffe wa binojjo omugukuluma eggonero lirino liri Kawempe ku 5 ogenda okujjanja omugonero eddala gukuluma nkimanyi kyekikuluma disiki zasesirwa zinyiga omubiri nzinga nerves kati gukuluma abawunya omugongo bali eno bayitayo Kawempe ku 5 okubire ku simu maaso ga katale ayo ku 5 bisiza amafuta awo maaso ga katale natuka ku Shero wakati awo natuka ku Shero ngudda Kawempe diri waffe Maganjo maaso ga Shero waaw kube simu 075M 19 3300 ba 076 5 ebbati kati liriko balita Kiboko bulowooza okuzimba olowooza ku bbati balita Kiboko kuba ebbati liwanga ebbanga gwanvu liwanga na mwaka ku mwaka kati ate batakuwa kwa garanti oba warranty wa myaka 5 miramba kasajja mu kitu ngo kuweddala olowooza ku mabaati olowooza ku Kiboko Chapa Enterprises bano bo twafuna kampuni eno nga kirabo etudde ebirungi bingi etudde muzigo gusiiga bata kasuku etudde sabuni ayoza bata jama era Chapa Enterprises etudde sabuni anabayitibwa Lanzo nedize ku baguzi bataddewo akalulu bugula ebintu bya milioni 5 ogeze mu kikubo Rafiki Building eduka namba 3 ojja kusanga Chapa Enterprise kola kintu kimu kyokka takitegedde ogula ebintu bya milioni 5 bajja ku akalulu ojja kufuna omusogo guwangula tukutuku mpya wale kuweereza bwana Medi abakulu mbalamusiza adala munna PFF munange onalebo jibula imuse mujunganda banakira pa motolondera twamufunanga kirabo amanya kansala Rastamani bwayise mulakimu onakibina kya PFF Dr. Kiza Besige commander in chief ensonga muzogedde nayo lingana okutamya akalulu yakuwa bisina iri yomu mogedde ku mupiira gwa kutandiko okugwamu abo bagizi timu emu yali eyagala gola village 22 nefuntula ginnayo gola 22 ekana akalulu katugenda mukati olwaleero Bulandoni abeerawo ng'ayogera ali kusuwa ddiiru tibawangula dda naye nga tulina kukunga bannayuganda NRM kusuwa wini ati zezo gola 22 gola village olize yakuba munne kakati yo bagamba bali kusuwa ddiiru naye nga n'akamyofu kaabwe kennyini amasasi gatukota kakati kano ketugendamu kakufana kuona tobola yaffe tugamba tukaita weaponizing kafulanga kyakulwanyisa mulakimondi bwayise wano tuyenze ali ku simu alo Kamad webale kuweereza ssebo tuliza ssebo Senyondo Robert Muvako kisebo ndi mwogezi wa Media Callers Association abasajja abo bayina enkola zaabwe bayina engombo ze baleeta aba Bulandoni abo bonna be bamu ne Bobi Wine y'omu ebyo byonna bigambo ebitutamya naye n'omubuuza bw'aba y'omu muleka akole ebintu bye ate mumuleka kati ne mutandika ne mujja mu kalulu nze nabadde waffe mu kamyufu nga nkatunuulira kuba sibalonderamu nabakyawa Bulandoni naye Kinyamatama n'atuuka egundi ekakyera n'akwata zoni 5 ne zimuwanguza eggombolola namba kakati ng'omuntu ukwata otya dali gundi fomu n'ogiteekako nti abantu ku kyalo nga abantu 8 okulonda kusembedde bakulanze bakulanze tuyanze hello Katongole Julius watidde n'odduka Sebuliba malirizo oyo nsonyiwa taata mukama wange neetonze
ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi wa Nuupu omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu ekisooka kya byonna mukulu Ssemujju Nganda mbawulidde ensonga zammwe nga bwe muzoogedde kibi nnyo okuba nti ensi tuli mu ggwanga eryetaaga okununula ng'era ffena twetaaga okwegatta ewamu naye nga bamukulu Ssemujju Nganda tubalaba nti amaanyi we gali weewano naye nga tukyagaanye okukolera awamu sooke tugyewo omuti omunene sooke tuve mu mbeera egamba nti okulowooza kw'ebifo eyalibadde ensonga enkulu naye tulowooza ono alwanyisizza bannayuganda okubanga Dr. Kizza Besigye bakyali makomera okubanga bannayuganda bakyali mu kunyigizibwa tukoze tutya okulaba nga tujjawo kino ekibi sobesokeddemu twetereeze nga ffe toyonze nsaba tusibulise Brown sibo tugenda njagala ssebo era okwongera okuggumiza Right Honorable Rebecca Kadaga ngambye enkya akwetaaga munyo kacaayi akwetaaga tujja kuba twolekera Wakiso nja kubuulira ekifo kubanga abamu bayinza aye abantu b'e Kagoma mbenda ino ndi bafiira mu kifo tulugirwangada Medi njagala kwebaza Ssaabasajja tuterawo radio eno era kwe njagala okuyita okutumira ku bannange betubadde nabo n'obakulisaayo ekiyinda Islamic Institute ate ne Banda Mpongo n'okutegeeza abe waffe Mugulu nti nja kubeera nabo olunaku lw'enkya ate ne banna NUP mu Busujju tugenda kubeera butayonja era olunaku lw'enkya tweyanziza batuuliriza Medi nange nzikiriza ntuma ono muyiseeko Mwami Kapungu ye chairman ne Abiasali ali eri e Kawolongojjo akutumidde nnyo